Omulambo gwa Andrew Patrick Luwandagga gutuusiddwa ku UBC gy'abadde akolera ku ssaawa 5:5 ez'amakya ga leero. Come home, honestly. Bangi ku bannamawulire abakozeeko ne Luwandagga boogedde ebimukwatako nga n'abamu bajjukira be yasembyeyo okwogera nabo. Abadde wampisa, abadde muntu omwesigwa. Waliwo abadde atuukira ng'ali ku comment n'agamba bayidde akantu ako njaka mu misingawo kubanga kabadde nga kateeka moraalo mu buli muntu. Mbune ku ssaawa esembayo Andrew abadde committed okw-improvinga ebyemizannyo. Ababadde bakama ba Luwandagga aba UBC batendereza emirimu gye nga ne wafiiridde baliko omulimu gwe babadde bamukwasizza. We were having discussions to create a council of elders to further the goals of professional journalism. And Andrew Patrick Luwandagga was going to lead that initiative. Ladies and gentlemen, we have lost a great man. We have lost an icon as a country. Abasomako ne Andrew Patrick Luwandagga nga bakulembeddwamu akulira amagye g'eggwanga General Katumba Wamala nabo bamutendereza. Ye okuva ndoza mu senior 2 ye yalabikirawo nti muntu wa sports kubanga twazanyanga naye tennis, yali ayagala nnyo cricket. Omupiira ng'aguwagira nnyo naye ate nga tagusamba nnyo naye nga ataaguwagira nnyo. Okufa kwa Luwandagga kulese bangi ng'emitima gyennyise era naddala abo abakuze mu myaka. Naye bwe tulaba bannaffe bano abamu ate abazze abatuddiridde ate ne bagenda, nange ntandika okutya. Emyaka gyange eddeko mimpi naye nange neeraliikiriddemu akagundi. Waliwo gwe naweereza message ne mugamba nti erabika generation yaffe etandise. Nagambye awo naawe linda kulimba tujja kuweza ekinaana. Oluvannyuma omubiri gwe gutwalibwa ku kkanisa ya St. Apollo kiva e Bulaaya Namasuba okusabibwa nga gye gujjiddwa okutwalibwa ewaka we. Omubiri gwe gwakwongera okusabirwa ku kkanisa Lutikko e Namirembe olunaku lw'enkya ku ssaawa 4 ez'okumakya eno gy'anaggyibwa okutwalibwa ku bijja bya bajjajja b'e Wamala mu disitulikiti y'e Wakiso gy'agenda okuziikibwa olunaku lw'enkya. Abubakari Muhammad Zirabamuzaale, NTV.